na NRM naye tusekolagana ne government kakati gwomanyi kyoba ogiyita ffe kubanga twagikiriza okugirayiriramu n'olwekyo akwata empola atuuka wala katukwata empola tulabe awasoboka aweetaaga defiance naye ffe ate abanuuku eyaffe si defiance FCA defiance eyaffe ya servant leadership ffe tulaba okwagala kulaba ng'omuntu wa bulijjo afuna service omuntu gwe bazoganya ng'asobola okufuna eddembe abaana baffe bwe baasiba mu makomera ba Nubian ba Eddie Mutwe n'abalala President Museveni omulanga yeekube mu mutima ng'omuzadde abaana baffe asobola okubawa eddembe lyabwe temubaweereze naye okubasaako bisekishoni by'okufuza okubaweereza mu kooti y'amagye nze ndowooza obwo tebubakwenkanya mu campaign mubaamu ebigambo bingi naye bwe tumala campaign wabaawo okusonyiwagana ne tugenda kiti y'emukono tulaba nga wakyaliwo obugayaavu bungi mu mpeereza z'emirimu oluusi local government naffe tulina obuzibu n'amagombolola ne district mu mpeereza naye n'abantu be tugenda okukulembera mbakubira omulanga era bakimanyi nti waliwo obunafu bungi basentebe baffe ku byalo emirimu gy'okulondoola programu za gavumenti okukola bulungi bwansi amakubo goonooneka nga balaba nga bawooza kimu nti ffe pulezidenti Museveni twamulonda mbategeeza nti abantu basisimuke bajje tukole ekkubo bwe liba lyonooneka management committees ne PTA ez'amasomero tezikyafaayo essomero lyonooneka ne baga nti abo abaana ba Museveni aba private school be baana b'Abannayuganda twagala ebyo byonna okubijja mu Bannayuganda kyenavanga nti bwe tunaaba awamu nakwata muggo bayibuli egamba nti kwata omuggo oyo noona omwana abantu abamu twetaaga obbazuukusa tubagambe nti omwenge munywa ogw'ekigwere mu budde bwagwo musooke genda mu kukola musooke kunoonya ssente munoonye muwogo musobole okulabirira amaka gammwe n'ebirala mulyoke mubikole abaganda bagamba nti akutwala ekiro omusiima bukodde ate era abaganda bagamba nti sebaddukanya basibe nga naawe odduka bakalube n'ofiisi sijja gituulanga mu buli kiseera njagala kukka mu field tusupervisinge programu za gavumenti ate n'abantu tubaagase programu za gavumenti tulabe ng'ebibagabiwa babifuna basobole okwagalula gavumenti twebuuza olwaleero lwaki abantu bakyaye gavumenti lwaki balaba nga bibatamye lwaki emitima balaba nga gyakaluba lwakuba balaba nga services tezibatuukako amakubo mabi amasomero mabi amalwaliro mabi ebyo production tebibatuuse era n'ebirala byonna azanyira ku ssente y'omuwa musolo okuviira ddala ku district ab'omu magombolola ababeera mu magombolola nga ne mu office tebatuulamu tebalabikako abakulu b'amasomero abatali ku masomero gaabwe abasawo abatali ku sitationi zaabwe abavubuka nga mwagala okubawonya youth kweke yagwa mu ggwanga nga naye nammwe bwe tubawa ensimbi ate muzibulankanya ne muziguza n'emirimu emirala egitatambudde oba mu bakyalo oba mu bakadde ebyo byonna bye twagala okuadressinga ffe National Unity Platform twagala okulaba ng'omuntu wa bulijjo tumutuukako mukolamu omulimu naye bwe tukuwa ssente oba oli muvubuka oba mukadde oba mukyala nammwe mulabe nga mubeera kyakulabirako ssente musobole ozikozesa obulungi naffe ng'abazze ku district twetaaga tubeere transparent and exemplary ng'ate tuli corruption free bwe tujja okusobola okuzimba district yaffe ya Mukono.